Seneza nabanja. Sidamu kwogera Sidamu kwemula kuseneza nabanja. Mwese newe musanga tombuuza. Kyoyiza mukola. Tombuuza. Ndio waita ku munne. Gano gavudde mu kigo. Gano gavudde mu kigo munda. Sister. Bwana mukulu wakinda parish musaza yakinda mitana Reverend Father Stephen Rusiba munanga buli nagamba tino kino kye kiseera buli muntu ali mu kifo ekyobukulembeze okutuusa obuweereza obutuufu eri abo abali mu bwetaavu okusinga okweyagalira obweyagalizinga mwena mugafa muli omu mwegayisa bweki ayogedde ensonga la ilaha illa faza twandibadde tuyimbawo kaba sika tuyagala nyimbe ki ayolese kakufanga atayogedde mazima matuufu tuyimba abwamazaalibwa kale abwamazaalibwa Yesu hawono kale tondekangawo nabamusemberera ababiririmba abafunga abaana endogo ya Yesu esobola era yinza byonna awoyogedde Yesu avudde munange nagamba bannange nedda mwe bakulembeze mwe mulina okutegeera ekintu kimu ogenze mu kifo kati nga gwe Francis Zaake Butebi olina kuweereza abantu oyagala emmere kakati gwenagwe omubaka w'ennakifu Masimbwa nga gwogenda ng'ogabira abantu amazibu otogenda mu maaso ng'obagabira wakayima gwe yesimanyi mulimu nno n'abanuupu be balonda muganda nga tebanabakujira kubeevuma naye ndayiraga Katonda nga ntya Katonda mujja kwabizibwa ate era gibeeta mujje gibe emyaka abamu tugenda bakubanga temunaweza n'ebiri mutumanyire mwatuwa ssente tutereza nsi mutuletako malala tujja kubagolola ettuuma munange bw'ati avuddeyo n'agamba ono asinzidde mu ekereziya lutikko ekiina manyiwo bulungi abadde mu misa agina bulungi muganduula bweti eri mu biseera bino manyi mu bukatuliki tulina ebiseera ebyamazaalibwa ebyamazuukira ebyakalema kakati twambala ebyambalo ebyenjawulo amisalu basinki kya tulina ebyambalo byaffe nabe nkirina era enkya bwemba saddaaka ssebo nina okuba n'ekyambalo kyange ng'ogenda kutambira etambiro lyakyusa oba lyawaka liri etambiro senda bagenyi olutikko enkulu eyaffe era ekitambiro kya misa bwe kigenda okuyingira ekisolo kigenda kugenda kwa lutaali ate lutaali wagitegeera twaleeta mukaaga ku mukaaga erinnya oyo funya munange bw'ato n'ategeeza n'abagamba bannange nedda bakulembezemu mulina okubeeramu obwongo mukolere abantu era ono agasseeko nti okulembeze ofe eri wa mukama wakati nga abakozi ku mirimu kyenkana abamu jaggwayo kituufu nnyo kyokka abakozesa basaana okuwa ekitiibwa n'okuzaamu amaanyi abakozi baabwe baleme kuterebuka kituufu nnyo ne mukama Katonda mu kiseera ekitukuvu ayogera ku kuterebuka wabale nnyo webalire ddala n'abakyala mu kaseera k'okuterebuka abaami mubagumye n'abaami mu kaseera mubeererawo bannammwe kwaliti esaza lino kirina mityana faza waffe sijava faza Rosias baveeyo kakati tugaseeko ne faza waffe omulala Stephen Rusiba omwana wa mutima tukwagadde ate tukwagala kiba kiwedde munsabire kubanga banteekerateekera walinga ogufo gavumenti gweyagala okumpa essaawa yonna twagala bwakatiki kati ate ogenda kubwa musinyoli ate abantu banjagadde bampita ku bigo kati kiina mityana naye etandise bandi bubi bankubira basimu kiro enagalama bampita jangu munange mwana waffe ffe twakubatiza jangu tukuwa obwa musinyoli natukyali mityana munange ababaka aba palamenti abalondebwa okuli omwana wattu Joyce Baagala mwogereko gamba omulungi kalala neyawanvuwanga ekitooke kya ziisu mazzi ga timpa togalabangako togere betwalabako kakusiba gamulabika togere ebituufu munange bakwatidde wamu kalwanga wuyo nga naye omubaka kalwanga busujju bageze nebakolagana nezaake ngaomutwalidde wamuuyo mulaba zakemunange nga bagabira abantu emmere wadde emmere bambi baabo bafunye gavumenti kuno teyabalumbye nga luli anti wulira polisi bwevuddeyo ate polisi evuddeyo negamba buli mubaka yenna buli omuntu yenna linatayagala okuwa abantu ayise mu bukiiko obwateekebwawo okulwanyisa
Wa task force. Munanga mbele je bawa abantu mu task force. Era bajiwa abo ba police ndibisi na abulako bali. Munanga bamulira mutwale. Yayirula mani olulide. Mazangoto. Nazikwata ezeyo na. Na mwaka jika na iba mazangoto ndabo. Akuteka unga. Akuteka unga. Nakakwata nakawa RDC MPG. Nagamba abantu bafe abema okota babagere. Banange irula mani awada akaunga abantu bama okota babawembera. Abantu bambiji oye. Omwana mumulabiranga de. Yokota nga batuyimba bamulabye. Abo bajukiza kati abantu loko zigira. Muganda wange oyina baberera munna labadde lutaya yagira nengaaki ekyo abantu babawemmere ate waliwo omugwe sigenda kwogera aliwo abuze ente ziwerako ddala 10 bagenda kuzisala enkya omusuwago kwangufunyiza nawe ate ayinza n'okuba tali muno mu ggwanga naye ng'alagidde bulagizi netiwaka zikkoza Nuru Namagembe oyo mama Nuru Namagembe zo embuzi yaziguze tugenda kuzisalira abasiraamu Allah muwe kyasiba okwagala era tumutumidde nnyo tegeze nta lunaku lwa mbuzi nenti gotisde nenti enkombuzi tezabwani azogerako olanga bawe bagamba nti embuzi naye nga abuze olagamba nti bamujeeko ente ye bazibba bulijjo era kiri gye kisinga oba komoni nti bamujeeko bambi embuzi babuzi yagenzebwe ebyo biba komoni naye kino tekitera kubeera nnyo komoni nga gwe boogezako okugeza okulimba ensate nakugamba saagala otandike kulimba abantu singa yawangula akalulu osanga yalisaze nnyingi Ssaabasajja empologoma ya Buganda bakubaka ko siwantama n'obuyimba bwakobakabaka tokyamanyide bulisinga walayi mubadde woli maaso mogi musoka n'ebirala bitambula ssanyu jerere emikono gya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda nga gigenda mu maaso n'okuba nga gitegekerwa Ssaabasajja empologoma ya Buganda avuddeyo otavamu eddoboozi nagamba kyawo ulira essanyu ulira essanyu maama nnyabo amasaza ga Ssaabasajja gonya 18 Abudu Mutambala Bulemeezi Gomba n'amasigadde gonna buvuma singo ne kyagwe waffe gy'emergency mukadde Bulemeezi eri waffe munange gye ngenda okujja omukyala we Bulemeezi omukyala uba weri kusaidiza uba wamwe simanyize simanya gye ngenda omukyala gwe ngenda kumujja uba buddu amasaza nina ogatabaala nasimibwa n'empewo engabo n'effumu n'akabonero k'okusiima empologoma ya Buganda baffe ekifundiko ky'ennono Serwati Kabataka nantatungibwa ejjinja lyasaasa olwazi ne lubetenta ne lugweri empalabwa lukereberwa kalalankoma seggwanga bwatyo Obuganda yonna amasaza 18 obugalo mudanga tujja kuba nyabo nefe tukamatira se fatuwana buliwa taina guno omutabi yatuwa musinyi naye enda guno omutabi soko mulya kiddako kwato Ssaabasajja empologoma ya Buganda munange onakulalira afuddeyo n'agamba abayisiraamu assalamu alaikum asose n'abatolera salamu walaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh bwamaze gye batolera n'abagamba nga twetegekera olunaku luno olw'enkya okubanga tugenda kubanga tusaddaakira Allah tabaraka wa taala muduwa ey'amaanyi ennyo ey'okusaddaakirako ebisolo idi ada oba yidi mukiramu kya duha n'abagamba musabire eggwanga Uganda mulisabire bulungi ebintu byabwe bitambule bulungi oleme kubaawo ntalo ate zino simanya z'amadiini simanya muna byabufuzi eggwanga lino lyerina okuba nga lyerikolebwaettaka ayisa Ssaabasajja ayinza okulekayo mayiro wakati nga kabineti egenda kutuula nga maama mukwano gwe atali mukwano gwange minisita w'eby'ettaka kakati olumu neerinyange yali wa information atogere nti baagala gwe yajjayo baagala tiyakujjayo mujja yamuziika bwatwe bonaka mu kabuli yolese n'abakobanage ng'ateekateeka okuba nga bagenda okusala entoto baagala okutugirawo mayiro ate kati kiki mayiro gye mutaateekawo mugikobaganyako muty ebirowoozo mulina lizoningi ki esobola okulizoningira obwakabaka bwa Buganda bwonna nga bulimu empologoma eyogedde n'olitoza ttaka n'agamba bannange njagala mbeere bulungi yiga eno mugitwale bulungi musabire eggwanga leme kubeera mu ntalo z'amadiini z'amawanga abantu baleme kwerowoozako boka ebintu bitambule bulungi bwati empologoma bwemaze okwogera nange wembadde n'empulira essanyu weewaawo tumwagaliza amatikira Ssaabasajja tukwagaliza amatikira amalungi era tujja kubanga tubawa ku bwino katono teyasoma lafika
alina Dr. Joseph Chameleona tusabira mirembe gibere kumwe abagenda okuba ekyeyo nga muli mu nsi z'abawalabu mwenna nga muli eyo tubasabira kisima ne gavumenti ebajjeko omusolo bannange omusolo gusukka n'abawalabu ababasaba akaboozi bakende kiri fayini bw'aba bateeziganyiza naye bw'aba tamukutte kubanga n'okubeera muno ebisajja lya muno bibagajja ebiina endwadde ezenkambwe ez'obukaba Yo, wamakitandike kino kigamba bwe kiti tomubuliza tandikirawo kimaze okukakasibwa nti sekandi afuuse ekyobulambuzi mu ggwanga lino olusozi luno sekandi lwabyewuunyo nnyo kubanga luliko amayinja agakyusa langi kino kyo kyanjawulo kyamumukuliko eyo mwokka nabbanja sente za covid aziguzeemu amajiini amajini nabbanja Robina Prime Minister gaguze tegabadde gakuzanyisa bannange gali gabadde makambwe era abantu bagamba ntegana amajini nabbanja galeese makambwe gandivirako n'abantu okufuula obungi bwago kitegerekeseeko nti nabbanja aguze amajini agasukka mu 500 nga gano munanga agayisizza Tanzania era gyagagulidde ddala okugaleeta wano era nga gali mu kkale ez'enjawulo okuli amaddugavu amamyufu bbulu ne kade endala ez'enjawulo mulogo bulijjo kati yadde nabbanja laleese endiboto eno naye abantu balwananga buli omu anoonyamu jjiini emutuuka wabula amajiini gano galimu ag'abaana sayizi abato abakulu abakadde abasajja wamu n'abakyala magumu ddala malungi era geesigika kubanga gavudde kodeyera ennyonyi yagaleese ne gatwala e Mombasa abantu bwe bagajjeyo okugaleeta gatuuka mu ggwanga Uganda ne galeeta ku nsalo emutukula era kigambibwa nti abantu bagalwanira ekiyinza oviirako abamu okufa olw'omungi gwabwe n'omujjuza abeeyiwako buli omu alwana ntwalamu eno ntwalamu eri ntwalamu eno lugunda munnange yaleese ekirango kino wano eno tugundira awo mpola abakuwa essanyu apepepe nakomera kwewolako komanyo abakyala kino kikulu mukiwuliriza nnyo n'omwegendereza kano akadde kammwe bwebeera smartphone bwebeeranga amapeswangu ddala n'ogikubaganya netugikubaganya nebwatuka pa abantu Fred bamwire amatama ntengo baana kolempoomye nalunga teyagotta amayulu mujja kubiwulira nabugiseemu obubadi ereme kukaddiwa bubadi ki mu mbeera nga covid boyinza okuteeka mulaavu yammwe kubanga tebbanga ddene nakwanamu ebbiri ziizo bino byonna biri wano bubadi ki bwogamba kakati mu covid muno omwami wange mwongeddemu obubadi kamu bubiri musatu musobole mwefunza sabula embaga gikube ng'ogirinako obuvunanyizibwa yoyo muyimbi yalaga naye wakanjiri nesulako omulongo bwe batyo jangu ng'owemula olabe ebinaddira yimba wano kasuku yalakunata kutale tuliwo ayagala kitadde mugu magic voice wakali okweyagala amabukodyo kibosobola tomi nga tojja mu binuulo hello diru gamba basajja mmwe si baana mmwe kona bujukiza mpola mpola gavumenti emanyi kyerituwa eddako seeno ezeno gavumenti akakodyo ki naawe kosobola okuteekamu alimba otufeze naawe bukodyo ki bwogamba nti mu lockdown buno bwe bukodyo bwentaddemu n'ebirungo omwami wange okusigala nga mubirako biro otubbi simba owangi kale oli otya tolina amatuga bali batya mukulisaayo
n'olugalo omukulu wasiimye totera siima naye olaba osiimye kakisi kakutanudde lisaayo obuntu n'omuwaka kisi no aba akyakola kisi no nako kalinayo katamira bakoba akyali mugole omaze n'omukazi mwezi 13 myaka 2 kisi bazivaako obanga amuluma biba bimuluma olinda olwendo lwa mulimu teyata luliwo endolo babendo lwa mukuba buno gwejoyo oliranga amuluma obanga omuluma aleka oliranga amukalabola ma naye omanyi nga ngenda kukubirako empaki ngenda kukoonako so nkooneko kweyateero wano naye nonze wuwo kankubulire nze wuwo enkyayidi tulina okwogera enkyayidi yogera ebyama byetwagala kakodyoki omubaka tebandekeewo kyekiwowolo kyo katinze ndiki kati tujjako wamma songa zabakyala nkomyewo awulira ebintu byange owulira naye notabinkolera gwe odano wesudira naye notabinkolera obujulizi njakuwa obujulizi